Omusirikale wa UPDF akubye omugoba w'emmotoka emu mu kibuga awo ku Kintu Road kumpi ne Sheraton Hotel n'amukuba amasasi agamutiddewo okumujja mu bulamu ng'amulanga okugaanira mu kkubo. Ekikangabwa kino kibaddewo ng'essaawa z'olukiro okuwera 10 ez'olweggulo lwa leero omusirikale w'ekitongole ekikuuma abakungu ba VIP abadde ayambadde ebiddugavu bw'asasire dereva w'emmotoka ekika kya Townes namba UAX 460C essasi erimujjiddewo mu budde. Enjege eno ebadde masanganzi oluguudo lwa Ssezibwa we lugatira ku Kintu Road okumpi ne wooteeri ya Sheraton ko ne bwankakyayingira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Batuukidde mu kifo kino ng'omulambo gw'omugenzi tegunnaggyibwa mu mmotoka kyokka nga poliisi ekifo kyonna ekyebulunguluza olukomera okutangira abayinza okutaataganya okunoonyereza kwayo. Omu ku babaddewo ngono mugoba wa bodaboda atugambye nti bino byonna okuggwawo kiddiridde abasirikale bano ababadde batambulira ku kabangali okusaba omugoba w'emmotoka eno kakkana omugenzi okubawa ekyanya bayitewo kyokka baluddewo omusirikale omu n'ava ku mmotoka eno kabangali n'amukuba essasi erimutiddewo. Nze mbadde nveri bwetinga nyambuka ngono w'emmotoka aleeta bw'ati awo nga waliwo patulo everi manga nga eriko abasirikale obusirikale ne bagamba ono de mabega ono n'amugamba emabega sula kuddayo bodaboda nyingi linda muko tujja kutambula n'amugamba go back nonagamba oli olubuusa ku mmotoka n'amukuba essasi. Mbono olumaze akinimusenga seddume w'embuzi yasizza ensuwa n'alinnya bodaboda ebadde okumpi ne yeeyongerayo so nga n'emmotoka okubadde banne naye ekutte lyayo. Si banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ng'alagako okulwana kati nze awali emmundu sisemberawo wendabe ng'alwana bw'ati n'ensimba nakwaki n'eŋŋenda n'ennyimira ali waggulu n'endaba nga alinnya bodaboda n'agenda byenda bye. Omugenzi mu ndabika abadde mu myaka nga 30 nga poliisi etegeezezza nti ategerekese nga Julius Ssemwaka. Leero emisana wabaddewo ekintu ekitabadde kirungi. Omusirikale waffe omu ategerekese nga namba 55915 Police Constable Bahati Charles akubye omuvuzi w'emmotoka n'amutta bayita Ssemwaka Julius. Omusirikale wa UPDF akubye omugoba w'emmotoka emu mu kibuga awo ku Kintu Road kumpi ne Sheraton Hotel n'amukuba amasasi agamutiddewo okumujja mu bulamu ng'amulanga okugaanira mu kkubo. Ono w'ekimotoka mbu ayingidde ekkubo bw'ati ate nga ne bali bava eri bayitawo oba wabaddewo konvoyi ebadde egenda oyitawo. Omusirikale n'afuluma mu mmotoka n'amugamba ajjayo emmotoka yo tuyitewo. Ono n'amugamba munnange mbadde nayingidde dde ekkubo siina bwenzira mabega boda zindi emabega mpitirivu ennyo siina we ngenda kuyita. Omusirikale n'agamba guli gutyo n'amuyisaamu amasasi pwa. Banne mbu bagezezzaako okwagala okumukwata naye n'alinnya boda n'agenda. Bwe gutyo bwe guli bannaye mu Uganda mwe tuli mwegendereze. Naddala abantu ba bulijjo nga toyina nnyoko toyina muntu toyina backup you're not connected. Mwegendereze. Omuntu wosanga omuntu n'emmundu muviire musegulira ayite. Bwosanga omuntu yenna nakulabula nakugamba munnange kola bwoti musegulire mangu nnyo mbiro ayite wagende gyalaga oba sekyo ojja kulya amasasi bamukubye. Omusirikale wa UPDF akubye omugoba w'emmotoka emu mu kibuga awo ku Kintu Road kumpi ne Sheraton Hotel n'amukuba amasasi agamutiddewo okumujja mu bulamu ng'amulanga okugaanira mu kkubo. Ekikangabwa kino kibaddewo ng'essaawa z'olukiro okuwera 10 ez'olweggulo lwa leero omusirikale w'ekitongole ekikuuma abakungu ba VIP abadde ayambadde ebiddugavu bw'asasire dereva w'emmotoka ekika kya Townes namba UAX 460C essasi erimujjiddewo mu budde. Enjege eno ebadde masanganzi oluguudo lwa Ssezibwa we lugatira ku Kintu Road okumpi ne wooteeri ya Sheraton ko ne bwankakyayingira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Batuukidde mu kifo kino ng'omulambo gw'omugenzi tegunnaggyibwa mu mmotoka kyokka nga poliisi ekifo kyonna ekyebulunguluza olukomera okutangira abayinza okutaataganya okunoonyereza kwayo. Omu ku babaddewo ngono mugoba wa bodaboda atugambye nti bino byonna okuggwawo kiddiridde abasirikale bano ababadde batambulira ku kabangali okusaba omugoba w'emmotoka eno kakkana omugenzi okubawa ekyanya bayitewo kyokka baluddewo omusirikale omu n'ava ku mmotoka eno kabangali n'amukuba essasi erimutiddewo.
nze mbadde nveri bwetinga nyambuka ngono emotoka aleta bwati awo nga waliwo patulo everi manga nga eriko abasirikale omusirikale ne bagamba ono de mabega ono namugamba emabega sula kuddayo boda nyingi linda muko tujja kutambula namugamba go back nonaga oli olubuusa ku mmoloka namukuba essasi mbono olumaze akinimusenga Sseddume w'embuzi yasizza ensuwa n'alinnya bodaboda ebadde okumpi ne yeeyongerayo so nga n'emmotoka okubadde banne naye ekutte lyayo si banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ngiragizako okulwana kati nze awali emmundu sisemberawo wendabe nga alwana bw'ati nensimba nakwaki neŋŋenda nenyimira ali waggulu nendaba nga alinnya bodaboda n'agenda byendabye. Omugenzi Mundabika abadde mu myaka nga 30 nga poliisi etegeezezza nti ategerekese nga Julius Ssemwaka. Leero emisana wabaddewo ekintu ekitabadde kirungi. Omusirikale waffe omu ategerekese nga namba 55915 Police Constable Bahati Charles akubye omuvuzi w'emmotoka n'amutta bayita Ssemwaka Julius. Omusirikale wa UPDF akubye omugoba w'emmotoka emu mu kibuga awo ku Kintu Road kumpi ne Sheraton Hotel n'amukuba amasasi agamuttiddewo okumujja mu bulamu ng'amulanga okugaanira mu kkubo. Ono w'ekimotoka mbw ayingidde ekkubo bw'ati ate nga ne bali bava eri bayitawo oba wabaddewo konvoyi ebadde egenda oyitawo. Omusirikale n'afuluma mu mmotoka n'amugamba jjayo emmotoka yo tuyitewo. Ono n'amugamba munnange mbadde nayingidde dde ekkubo siina bwe nzira mabega boda zindi emabega mpitirivu ennyo siina we ŋŋenda kuyita. Omusirikale n'agamba guli gutyo n'amuyisaamu amasasi pwa. Banne mbo bagezezzaako okwagala okumukwata naye n'alinnya boda n'agenda. Bwe gutyo bwe guli bannaye mu Uganda mwe tuli mwegendereze. Naddala abantu ba bulijjo nga toyina nnyoko toyina muntu toyina backup you're not connected. Mwegendereze. Omuntu wosanga omuntu n'emmundu muviire musegulira ayite. Bw'osanga omuntu yenna n'akulabula n'akugamba munnange kola bw'oti musegulire mangu nnyo mbiro ayite wagende gy'alaga. Oba si ekyo ojja kulya amasasi bamukubye.